NRM yali date akalulu muganda akalulu kana akekayunga kae kamu ku bululu obubadde bwe balinda bayita mulindwa akebyafaayo era mu Uganda kagenda kulekawo kye bayita omukululo ogw'amaanyi mu kalulu ebyobufuzi mu ggwanga. Omwami yaliko bamuyita Feffeka bali bamulonze nga kibiina kya NUP n'afa mu nfe etategeerekeka era ekibiina kya NUP kyasigala kigamba nga kirina obukujulivu nti omusajja bamutta anti Faruku omuntu nga mulema nga neyeewalula ne bagamba yeewalula owulira neyeteekamu omuguwa ne watabaawo na nsiitaano yonna eraga nti omusajja yeewaliriza ne yeetuga tekisoboka kubaawo. So saawa zino nga poliisi wa NUP saawa zino poliisi nga bwebadde gyekola ebintu byayo ye ng'egamba saawa zino ekyali mu kunoonyereza okwayo okutakoma era ripooti nnyingi nnyo tezireese. So akalulu ne bakateeka akapya gye bayita by elections eya LC5 chairman ow'ekitundu kye bayita Kayunga. Forces zonna zavuddeyo naye competition yabadde nnyo wakati wa NUP ne NRM. Akalulu kano byonna byaketolooleddemu byadde bimala okulaga nti ekibiina ekifuze ekiri mu buyinza ekya NRM kyadde kimaze okulaga nti kikeetaaga owali okufa n'okuwona oba ekigambo ekyali badde kisembayendoza kwali badde kufa kubanga tewabadde kuwona kuba singa kwabadde okuwona NUP yali badde yerikoze eki yewangudde akalulu. Ebintu byonna byaketolooleddemu obujulizi emisana ttuku ensi yonna yakirabye akalulu bakabye okuva ku ssaawa 11 ez'okumakya. Electoral Commission egamba okulonda kuyina kutandika ku ssaawa egi. Polling station ez'enjawulo abantu bagenze otuukayo ku ssaawa 12 kitundu ba agenti ba NUP ng'obubokisi obw'obululu bulaga nti bujjuziddwa bumu nga babutaddeko ne siiru ssaawa 12 kitundu owulira naye ate nga amateeka ga Electoral Commission gagamba okulonda kuyina kutandika ssaawa egi era walina n'okubaawo abantu abakakasa nti obubokisi buno buleeteddwa nga bukalu ne babuwunzika ne siiru ne zimenyebwa ssaawa eyo yennyini ng'abantu weki bagamba walina okubaawo abantu 10 abasookawo kasooba abantu 10 okudda waggulu batandika okulonda. So ssaawa emu zagenze okwera 12 kitundu ng'obokisi polling station ezimu bumaze okujjula era ng'abantu babagamba okulonda kukoze eki kuwedde. So eyemu ku sayini ze zaalaze nti akalulu eyo ye mutendo ogumu ogulaga nti akalulu kakoze eki kabbidwa. Ekyokubiri ababaka oba abantu bazze okukuuma akalulu k'omukyala gwe bayita Nakwedde yabadde yesimbiddewo mu kibiina kya NUP babakutte buli gwe basanga police station ng'alina ttaaga eraga Nakwedde badde bamukwata ne bamutwala. Mwe mwabadde ababaka, mwe mwabadde omukyala speaker w'olukiiko olukulu olwa KCCA, mwe mwabadde ababaka aba parliament bonna ne bakansala bitundu ebyenjala abazze kukola okuuma akalulu. Ekirala Faruku President Museveni bagamba Electoral Commission yagamba nti bagambye nti abantu bakutte babakwatidde bamenya mateeka ga kafyu era nti tewali muntu akkirizibwa kusala kuva mu kitundu kirala kujja mu Kayunga. Tubuuza ekyo kirina kubaawo ku sayidi emu oba ne NRM ekulembera kivunaanyizibwa kubanga twalaba ababaka okuva ku baminisita prime minister n'abantu bonna nga bavudde mu bitundu ebibazzeeyo Ekayunga okuuma akalulu n'okuyega. Ssaawa 2 n'ekitundu ez'ekiro prime minister Nabbanja nkiwako n'obujulizi ssaawa 2 n'ekitundu yabadde mu Kayunga ng'agabira abatuuze 4,400 bagende balonda NRM. Nabbanja akoze ata? Prime minister Nabbanja nga tula mu kamera eno yabadde Kayunga ng'awa abantu 4,400 bagende balonde owa NRM kwero sifa yugo bayita muwonge. Otegedde bagamba akalulu kalina kuba free and fair. Eyo part of bribery mu 7 gye badde bagamba twadde bakuza olunaku lw'obuli bw'enguzi ne bagamba obuli bw'enguzi kintu kibi nnyo mu ggwanga lino. Ne prime minister yali badde ekyokulabirako kubanga yakulira government business yawadde agabira abantu 4,400 bagende balonde ki NRM. Ebyo ngo bijjeko mu kalulu mwennyini nga tuli mu kulonda bakubye abantu emiggo bakoze okutiisatiisa owulira emmamba zavudde yonna gye zivudde ne bazireeta Ekayunga. Okay. Yes, Kanso kengede wa David. Tutuuse Ekayunga
tuvudde mu Kampala ya ekisooka kya byonna bakabye tebakabye akalulu k'ekayunga kanyumye nnyo naye nja kutereeza mugano kati ninnya agambye nti omusajja oli yali yeesimbyewo baamutta omusajja ono musiraamu munnange obusiraamu buga mu muntu afa bufi twali muntu atta muntu ekyo kiveeko kaakati pulezidenti Museveni omukulembeze afuga eggwanga lino mu byafaayo bange yakoze ekyo kyembadde sirabangako kyekyo okgenda ekayunga ku kalulu ka LC5 ekyo mbadde sikira gwe gwasoose era nayongedde okakasa nti omukulembeze ono eggwanga lino akyalifugira ddala kubanga n'ekintu kyadde sikirowooza naye neewuunyiza okulaba ng'atinyetinye agenze ekayunga faluko akalulu k'ekayunga mbadde nga nzimbira ku TV obuvuyo bwadde ekayunga mu kalulu obuvuyo bwabadde ekalulu mu kayunga naye twalono nga twogera naye bagamba akalulu ako omukulembeze yagamba NRM yesalawo ani ayitawo ani gwe tulangirira n'enkyogera nnyo neŋŋamba nti wabanga ayogedde bw'ati omukulembeze w'eggwanga era mwami Bobi Wine yakola ensobi yali eki era ajjayo omuntu we omuntu yali amugjayo n'atamala na budde byali bya kifere anti oli mu leader agambye aliwo kati gyafa lukugamba nti leero omukuluma wa simwagala wano kakati nga nze nkubira mwanga mugawe muganda wange jangu ngate gwe ogambe tomwagala Bobi Wine yana nakola atya yahita tekera kuteekayo omuntu kagende era ne kulasti abalonzi abamu abanupu baganye okulonda nga balaba emivuyo giyitiridde akulonde bakeesamba NRM munaliko okuyisaawo abantu baayo kalina okukulaa n'ak'emitiyana lwakuba nti obuzibu obwafaluko ebintu bino bigenda birina okubaawo tufiirwa abaganda baffe tufiirwa mikwano gyaffe tufiirwa bakadde baffe abaana balemala wano waliwo mu kalulu kaali ka omugenzi Nassa nze mukwano wange yakutuka oggulu ekasubi ku stage abeera awita taxi yakutuka oggulu n'essawayo kati akuza ali myaka ndowooza nga 5 naye era mulemu oggulu alina kumukokka kakati ebintu bino nze nandise President Museveni ne baadvisor be mu bwowembe ofuna okusanga nga twalina eggwanga mu maaso ajjewo ebintu by'okulonda ajjewo President Museveni ajjewo ebintu by'okulonda kubanga twali era agenda kumuvuganya atufuge paka ye wali yagalira agere kati mbatadde nze kyensaba kubanga anti democracy jaga ateyitamu lero mbadde ku mawuli ag'essaawa 3 Minister Jejo wa Internal Affairs Jejo Odonga amukubira essimu ngambuuza kubikwatagana ku nsonga z'omuntu antwali democracy naze mu namawulire n'amugamba kirabika oli musiru nnyo byoga tobitegeera naye nga gwagamba akigamba mu namawulire ng'alina ku mpewo kyokka nga minisita yayogera ekigambo ekyo kati mu mbeera yonna president singa tugenda kuba n'emirembe gyaffe faluuku abantu babakubye nga balinga bakuba ente kati singa ajjawo ebyokulonda afuga bufuzi paka wali yagalira atagende abantu abatategeera kayunga kanji batemeretemere bulungi era emalo gibatemeratemera mutegeere ne gavumenti kyeyagala ekayunga awo kyesinga okwagalawo mu 2009 kayunga eyo gye baagaana kabaka okugenda ne bagamba nti eryo si ssaza lya Ssaabasajja kayunga eyo nefiirako abantu abayitirivu nga kabaka jasita agagenda bugenze ku kyalayo era kayunga eyo ye yakwatibwamu Bobi Wine ng'asala ngadde ejjinja we baakuba emmotoka y'amasasi oba olujjukira baagikubira kayunga ng'era ali muki era neraleyo mu kayunga nekola ki neeyika kayunga eyo yennyini gye baleeta kapiteeni Kimeze ne bagamba nti ono ye Ssaabanyala era sayidi eno teri ku Buganda atyo omanyi wano disitulikiti ezo zitambula Gomba Mubende Kayunga ziri ku lububuutolo bateekayo abantu baabwe kati mu kuteekayo abantu baabwe ne babba amataka g'abantu ekitagambika era bajagala mulimu eri exclusive eri gavumenti ngenda kubuulira President Museveni yalabiseeko ng'agenze mu campaign eya chairman we LC5 ngenda kubuulira ekyewuunyisa chairman we Electoral Commission byabakama Justice omulamba naye n'asituka ng'atudde wali n'abogezi b'ekibiina kyonna buli kitongole eky'ebyokwerinda kyabadde Kayunga President Museveni yasembayo okulabibwako ng'atambula bw'atyo mu 2005 yali agenda Congo mu lutalo
ng'agenda sinkana okwogerako n'amagye ga Uganda. Yabadde ne mamba nnya, kino kyenkwogera kiri ku bwino, si byakujubisa. Yabadde ne mamba nnya, yabadde ne tanka nnya. Ekayunga. Tanka nnya ng'agenda Ekayunga, yagenze ne tanka nnya ne mamba 8 ezabadde zimwetoolodde. Genda ku mawulire. Yayise wali. Kugenda kiri kulikodi. Yagenze ne tanka nnya. Namusanze ng'agenda. Ne tanka nnya ne mamba 8 ng'eringa agenze mu battlefield. Ekayunga. Era bwe yatuuse yayogedde amazima. N'agamba temwannonda mwampa ebitundu, nafuna ebitundu 34 ku buli 100. President yennyini nga yakola ki? Nga yayogera. Naye natuuse nyina omusajja wa Semwayi. Nabadde naye mu kibuga ekiro ssaawa nga 8 we namulabidde. Mu kibuga mu tawuni ekiro. Ku ssaawa nga 8. Naye ngamba bwati. Namusanze nze nali tambula ne mumanyi. Nangamba tuva Kayunga, yabadde ne munenga simumanyi. Nemugamba muva Kayunga nti nemugamba namwe mwagenze nangamba naye nkubuulire. Akalulu kabadde kanji tukaezoganyiza naye kaganye. Nga yamanyi babakoze eki? Baba wangudde. Naffe twakanze bwekanzi okuwulira nti ate mubiru yakoze eki? Yakawangudde. Manya muwonge. Naye bannaye kamalo babuulira bannayuganda. Era kino nkisaba n'abantu abalala. President Museveni akere ku makyagambe nti okulonda tekukyali mu Uganda okusinga wateekawo okulonda ate ne bakola ebikola eby'obutujju. Kuba ebikola bakola mu kulonda kamba buli gavumenti ya saidi ya NRM bakola ebikola eby'obutujju ku bantu. Babakwata, babasiba, babakuba. Walabye omukyalo yabadde atambula nga abasirikale bana bamwetumyeko bamubba emigo emizibu ku mawulire. Kakati njagala otunuulire omuntu ng'oyo omukyala talina wadde ki nabadde ndaba Zombo ng'ayogera si ye mwogezi wa NRM Emmanuel Zombo ye Dombo yagambye nti bakwata ambulance ya Lubaga South ya Mukasani Alozias ne bagitwala Ekayunga ng'erimu ebyokulwanyisa. Yagamba emigo na mayinja. Bwe yagambye ebyokulwanyisa. Ani atwala motoka ya Alozias? Alozias yagivuga. Omanyi bafuna accident eyo Kayunga. Nenga mu Kayunga temuli ddagala. Ne bagamba nti kababeyo ne za ambulance zigenda bayambako okutambuza abantu abana abafunye embeera eki. Era Alozias n'aba ambulance mutima omulungi. Naye bwe yabadde annyonnyola yagambye nti baagitwala ng'erimu ebyokulwanyisa. Sebe ambulance eyo gye twogerako baagikuba amasasi. Era eri ku poliisi e Kayunga. Naye munnamawulire yabadde amubuuza n'amubuuza byakulwanyisanga ki? Nga buli yeekanze nnyo n'amugamba emigo n'amayinja. Naye kambuuze ekibuuzo. Simanyi ategeka ba NRM abo kwogerera ebibiina byabwe mawayinza otunnyonnyolamu. Naye mawa NRM ate obeera nabo. Naye kyembuuza omuntu ambulance eva e Kampala etwala emigo e Kayunga nti e Kampala ewali ebibira gy'emigo egiruma oba etwala amayinja oba yitegaliyo. Ngende wamawa. Abavubuka mbawulidde naye nakugambako ne kugamba nti waswa ne kato baawukana kitono. Kati abantu kakati nupu ne NRM nakugamba nti mu mbeera gye balimu batambulanga balongo. Kakati balowooza nti kubanga nupu erina ekirowoozo nti yeyina okuwangula buli wamu. Ate ne Museveni alowooza yalina okukola ki? Okuwangula buli wamu. Kati kankubuulire okulonda kwabadde wantu wa mirundi 5 mu Uganda nze kwemmanyi. Naye ebifo bye baakalangirako nupu ebisatu yabitutte. Essembabule yayisizaawo abantu 3 owa NRM ki? Omu. Essembabule emigo gyabadde emituvu ng'egyabadde wa? Ekayunga. Kakati bano balina ekirowoozo nti ekyabadde Ekayunga tekirina walawe kakati we kyabadde. Olw'okuba omuntu waabwe teyakoze eki? Teyawangudde. Eyo nga nvuddeyo. Obutamanya kubanga twogera Kalulu. Obutamanya n'obutategeera kyakola n'obutabimanyirivu kyekyawanguza nupu. Nupu yo bwe yalowooza nti abawagizi balina nerowooza nti abawagizi erina bakuumira ku nduulu. Ne bw'oba ogenda mu Kalulu olina okunnyonnyola ensonga z'ogenda okukola ki? Okukolera abantu. Nupu bw'ogitunulirawo yadde egenze mu Kalulu yafunye bammeeya nefuna obwensanje yawe yali omuyimbi ne bajja eno n'omukazi ne bayisa ebivulu mu kibuga. Walukaga wuno gundi wuno nga gwe mulama gwe bakoze eki? Jake wuno NRM olwazze neteeka abantu mu kidaala n'ennyonnyola ensonga zaayo. Bwe yatadde ensonga era abantu baayo omanyi waliwo omusajja yagamba wano era wa NRM bamuyita Bebe Cool
n'agamba silent majority. Kakati ibo ne balowooza omanyi okugenda ku campaign kirala n'okusuula akalulu kirala. Kati bano abannupu obuzibu balina bo bwe balaba abantu nga bakuŋŋaanye balowooza nti era be bagenda okukola ki okulonda. Osooka n'okozesa mathematics. Wuliriza bakuwadde obudde bwo nabagamba mmwe mujja kulwawo nnyo nga munnuunako bwe bagenze mu kalulu. Wuliriza nawe owedde oboogera nga sagenda waba wabizza bweyogera. Kakati bo bwe bagenze mu kalulu omuntu asobola nze Museveni simwagala era simulonda gwate president naye wajjaawo ŋŋenda. Kati bano bo balowooza nti omuntu agenze ku campaign yagenda okukola ki okulonda. Webalabanga campaign zijjudde era obalaba ku social media mulaba ekyabadde Ekayunga awo siwe wabeera akalulu kabeera mu box. Ekitegere kyenjagala otegeeza ki kakati ono bwe bagenze Nabbanja yamalayo ebbanga erisinga Museveni yakoze ki ye yagenderawo nga ali mu kunnyonnyola nsonga era nga buli kyayogera agamba nti bannange bwe mulonda NRM kubanga bwe mulonda NRM eno yejja okuyamba okubanga omusajja ono asobola okutuukirira ani Museveni ne tukola oluguudo olwo ne tukola eddwaliro eryo byalimu ye Nabbanja byalimu. Ono walukagga wajja awuuba nduulu n'atambula bwe yavudde awo ono omukazi ono minisita bwe yazze omulala yazze ne Museveni yagenze era n'ensonga ye yatutte alina kye yatutte kyava ayimira n'aleeta ebyapa n'agamba tibannanga bali ku ttaka eryo lyonna ekyapa kyammwe kikino ekyapa n'akiwaayo. Kati abantu abali ku ttaka eryo ng'ate bamanyi nti enkya kukola ki kubagoba lindako wayogedde enkya yagenze n'ebyapa ye n'agamba abantu tibannanga ebyapa byammwe mbadde mbikolako naye bino mbireese. Kakati bo mutayimu eyo kyegambye nti omuntu yagenda ne polisi ye gwe n'okuŋŋaanya Walukagga n'okuŋŋaanya Zaake ne bakuba. Kakati bwe yamaze pene n'agamba naye n'akigumiza nti badde buli omumpa omuntu gwe nsobola okukkaanya naye anambuulira kuba kuno yayogeddemu ekintu ekituufu era naffe bwe twakyogerako wano nti nze simanya biri ku ground. Wali abantu abalina okumanya ebiri ku ground ne bwe mumpa abantu abo abamanyi ku ground nsobola okukola ki Kayunga asobola okukulaakulana. Kati abantu ne bategeera era bw'otunuulira abantu akalulu k'oyo omusajja ke yawanguza nako yawanguza omuntu ndowooza oba bina kitegeeze ebina ebyo bye yawanguza bye biri ebyapiikinze ensonga zaani za Museveni n'ebyapa. Ngoze ku kintu ky'omusajja waliwo agambye nti Nabbanja yagabye 10,000 ebyapa tebibanga nguzi. Wuliriza anne bweba nguzi akalulu kabanga mupiira omupiira oli asooka okuba endobo ye n'ayolekera akatimba bw'amala okuba akatimba liifu n'agira ati n'agamba enywedde n'asonga mu senta. Kati omudde eno kubanga omuntu wadda n'agamba nti emmamba zaabadde Kayunga zaabadde wa zikyasobola kudda wano n'enjogera ku mmamba kuba mmanyi ogwo Museveni ebyo byakola wabula nnakubuulira bannayuganda ne bamanya ti oluvannyuma lw'emmamba okubaawo tulina kukola ki. Bobi Wine yamanya bulungi nti alina okugenda wa Ekayunga eddoboozi lye ng'oluusi nagye lina kyerijja okuggusa oba okuyamba Kalulu. Ne Bobi Wine teyava mu nnyumba ng'amanyi bulungi nti abasajja bano betulwanyisa balina obukodyo bw'emmamba bakusibira ewaka. Lwaki yalinda ku olwo lwennyini waaba afuluma? Museveni we yalinga wowire ebyafaayo bagamba yabanga agenda gy'alaga naye ng'afunako wasula n'asula ku kibanyi n'asula ku ki nati lwobolo lindako bw'oba oyagala okuggusa ekintu kyo obaako n'enkola gy'okola ki gy'okola n'okumma omwana oli kaadi oli omwana w'omufu ekyo nakyo kyayonoonye nnyo obululu bwaki kubanga obululu omwana oli bwe yafunye singa bo babatuuza nga abanupu ne batuula ne bagamba bannaye tukole bwe omwana ne babaako gye bamusuubiza osanga obululu bwonna bwandadde waki Duncan ndi wuwo kyalimu ennyamivu olwa muganda wange ogamba nti omukulu yagenze n'ebyapa kano mu byafaayo abantu ebitundu ebisinga okubbibwamu amataka Kayunga yasinga Kasanda ndowooza mu tolya mubende naye gwe weebuuze waliwo atali mu gavumenti ayinza okugenda nabba ekyapa ky'omuntu kitegeeza
bano babadde n'obukodyo bwabwe ku mataka amangi muganda wange bona ogenda e Kayunga eyo enkaana mukulu Kalanga oyo ne Nantaba baludde e Kayunga eyo nga balwana ensonga z'ettaka era Nantaba oyo musajja mukyala mugumu nnyo kati sawa zino President Museveni ategedde nti ebbwali abanna Kayunga liri mu byapa najja n'abikookooyi kikyamu anti era bw'otulanze njagala nnyo tudde mu mawulire batuleetereyo omuntu omu yafunye eki abaga nti ekyapa kyammwe kyekino abadde Kalulu kawangula so nemugamba ekintu kimu abantu b'e Kayunga bakoze ogwabwe nga naye nze ngenda kusaba Bobi Wine owekitiibwa Bobi Wine nze nsaba President Museveni tumuleke akole ebintu bye mpaka bwaliko lwansonga nti nno bino ebitu bitaddemu obulamu bw'abaana okufa nze namukwano gwange yankubidde ali Kayunga muganda wali ali mu ddwaliro amagulu gamenyese ensingo yamenyese bakubye olinga bakuba ekyokutale naye nga ekimukubya ki kugamba nti tuli bannuuku era enkyakalulu ekijja kijje tugenda Kalulu naye nga bategese akalulu bannayuganda balonde nga gogamba nti akalulu kamazima nabwenkanya lwaki oba otwala emigo mu kitundu lwaki kafyu atuuka ekiseera ng'akwata abannuupu nga beeni ali mutabakwata nalabye Bbiiga ng'avuga emmotoka zadde essaawa nnya ng'akomawo e Kampala naye nga bali babakodde essaawa etya emu lwaki tubeera mu nsi eyina oludda olumu ng'abaludda olumu be baana ng'abaludda olula si baana okwewala ebintu ng'ebyo ne baganda baffe okusigala nga balamu bulamu bw'ensi n'okusigala nga President Museveni ne banne omukyatwala eggwanga lyammwe kuba lyammwe manyi ensi bagamba nti y'abantu naye Uganda yatuvaako tekyali yafa ya President Museveni ne banne kitegeera gwaffe tukyalinako access yadde naako okusigala mu nsi nga mutambuza ebyammwe Uganda mugifuule nga famire ewaka nti bw'ofuluma ogaabugambe mwana gweyira olujja olwo tujja bagonda tulina buzibu naye abaana baffe mubamazeewo mubakuba ebintu ebyekisibu okende President Museveni agende Kayunga n'agamba oba mutya NRM erina okufuna akaluwa omugezi wali otula butuuzi ku mmeeza n'ogaa nti President Museveni kagambibwa bitana biteekamu naye ngatto katuve mu kintu kino konya Bannayuganda obanga atidde politics olina okusiba ennyama kati ate nga mubaamu okwongola ki nga Bobi Wine ayagala Bannayuganda era alumirira omuntu wa wansi bw'alaba embeera ng'eyo akeera ku makya n'ayita bannamawulire n'abaga mumanyi olw'ensonga ABC n'abasirikale be baye anti e Kayunga eyo ng'enkeera kulonda wagendayo abasirikale bawere emitwalo emu awo no tubala ba uniform bokka naye bw'odda ku baaleeya kitegeeza wali emitwalo ng'emeka naye awali akalulu akamazima n'obwenkanya abasirikale bakyabenkana bwewagisa kitegeeza Uganda tekyali mu kalulu okay bakakuttemu tebakakuttemu sawa zino we tuli gavumenti ya President Museveni n'okulonda owulira ebiseera byonna ebibadde bizze biyita oba ebyemabega gavumenti ya President Museveni badde yogera ebigambo bino mu kibuga omuli abantu abalabuse oba abali exposed ebadde tewangula otegedde nga yeegamba obuwagizi bwayo buli nnyo mu bitundu ebyaki ebyekyalo nga mutadde zi Kayunga Zimubende wano mu Buganda tuba twasigazayo Kayunga Zimubende n'ebitundu ebirala Zimawogola zaani kakati Faruku ebiseera bino ebyabeeta people power wejjidde abantu babalabuse ne bafuna nnyo message wansi n'abantu abali batayina suubirya byabufuzi nabo ne babeera weekend otegedde mu byalo kakati amaloboozi gavudde waggulu ne gagenda deep wansi Faruku ebyetoolera ku Kayunga eyo ng'ogyeko njagala kugereza oli omuganda wange ayogedde ku bantu beeta Kalangwa gavumenti ya President Museveni erina abantu b'ezzenga efuna ne bateeka mu bifo ebyo pointi esooka kubba ttaka ly'abantu naye nga balina abantu be bakozesa anti Kalangwa wali akalu ejjinja omukyalo oyo gundi omukyalo oyo gundi owelectoral commission ali e Kayunga yali jjinja era ebiseera ebyatuuka nga bagenda kukola by elections ne bamujja era yafutyanka akalu ejjinja aka Paulo Mwiru owulira era omukyalo yabadde ayogeza maanyi Faruku returning officer ng'amaanyi gayogeza ngalooza kyonna kye kinaabeera alina okulangirira owaki NRM Faruku Kayunga yeetoleramu ebintu bingi omwami Kalangwa nti ebyafaayo bye Kayunga awo aguze ettaka ly'abantu ku maanyi eddala n'aliwamba buwambi ku kifuba naye nga Kalangwa alina abantu bakolera abali mu state otegedde era Nantaba yali abadde minisita ebbanga lyonna emabega naye nga balaga nti Kalangwa ate alina amaanyi agasukkulumye ku gaani
kuganna ntabanga minister era Ekayunga bonna be NRM ne bayawukana President Museveni nti yabadde Ekayunga batokana okuyita Nantaba ajje ku kadaala waggulu wa President Museveni Nantaba yabuze teyalabisa owulidde bonna ne Kalangwa ngati owulira Nantaba teyalabisa Kalangwa yofundako kubanga yabadde ali eri nga alina abavubuka bali mukuba abantu bali mukukuba otegedde ne Nantaba yabuze nga President Museveni amuyita ajje kubanga Kayunga yeyawulamu abe NRM waliwo abagenda ne Nantaba owulira n'abalala basigala ku kibiina kakati Faruku Nantaba abadde alina amaanyi agasukulumye ku ground ng'era aba NRM abasinga yagenda nabo babakamu makadi emirundi otegedde naye nga era awangula otegedde tewabadde mukisa gwonna gwa NRM kuwangula Kalulu Ekayunga ewafiira abantu mu Kalulu nga ne President Museveni twakamala Akalulu nga Akalulu yakabba nnyo naye yafuna 34%. Otegedde President Museveni eggwanga linazanya chanisi. Otegedde amatatu tosobola kuddira kitegeeza President Museveni bintu bye badde bakola Ekayunga abadde abimanyi. Abadde akimanyi okuva 2009 si bagana kabaka ogenda Ekayunga 2009 ng'okimanyi ebizibu bya Ekayunga ttaka. Otegedde ttaka abantu babakuba bababbako ettaka babagoba ku muyiika ne yiika mayiro ne mayiro nojja ku lunaku lwennyini wakalu n'oleeta egundi ebyapa. Kitegeeza byonna bigenda Ekayunga badde akola ki? Abimanyi azanya bannansi chanisi oba matatu n'aleeta ebyapa n'agamba n'amulisako n'abagamba ebizibu byammwe biwedde ebyapa biibino abadde babonaabona ebyapa tuleese ebyapa oli mukulembeze. Kitegeeza bino ebintu byonna badde bakola ki babimanyi. Faruku ekisembayo ensonga zonna ezabadde Ekayunga zotwalya ku bintu bitono nnyo. Bw'obanga oyagala okukulaakulanya abantu tosobola kuddira kitundu tugeze ng'ekiri mu Buganda. Owulira Kayunga eri mu Buganda era wansi wa kabaka obwa Ronald Muwenda Mutebi kabaka wa Buganda n'okeera ku makya gwe n'oleeta kubanga oyagala kola dynasty eyo n'oleeta omuntu morova munnamagye n'oyagala omuwaŋŋamye omuwe n'obwakabaka obutongole. Owulira bye byavaako abantu baffe okufa 2009 nga baganja kabaka ogenda e Bugerere. Ekisembayo Mwami Kyagulanyi n'abakulembeze ba NUP bonna kino kyayongedde okulaga nti ebigenda mu maaso mu nsi Mwami Museveni Akalulu saawa zino byatulaze nti ebyali mu Kalulu aka January mu Uganda yonna byali bifaanagana bwe biti. Otegedde era bannansi kiri eribo okusalawo ekiddako eri eggwanga lyabo. Otegedde Kyagulanyi yakoze ensobi kuba bano bagamba yakoze ensobi. Oyo muganda wange mpozi wuliriza kankunnyonnyoleko. Muganda wange alina ekizibu kimu kirabika engeri atalina smartphone labika amawulire tagalaba. Mawa nti alinda gassaawa emu ge banaleeta ku NTV amakwatemu. Famulye tugalaba okuva we gatandikira paka gakola ki ugasembera. Tasobola kugamba abantu nti ate Kyagulanyi yakoze ensobi nakwedde yesimba ono oyo mukyala Nantaba kubaka wa parliament nakwedde yalina amaanyi era Nantaba nkugambye ebintu byali akoze ku ttaka nga abantu abalwaniridde n'okuba nti yali aluddewo ne batuuka n'NRM mumma abantu bamuwa vote sympathy vote nti NRM yamumma kaadi ate nga abalwaniridde so ne bamuwa Akalulu olw'ekyo naye nakwedde yalina amaanyi ku ground ate nga politically yali w'amaanyi so nopo tayakola nsobi kuwa nakwedde olidde kubanga n'ebyaliwo byali bimala okulaga nti nakwedde alina amaanyi ku ground. Okay, David nokolebwa omuvubuka ono alinga abantu balina smartphone eka yateekeddwa okumanya ebiri mu nsi si bwe kiri munna abo gasseeka kubanga mu Uganda tuli abantu miliyoni 4 mu mmeka bonna balina smartphone anti bonna tebali exposed jjajja wange ali mu kyalo Ssenga talina smartphone anti byamanyi si byamanyi buli kimu ayinza kubanga balina bikusinga byamanyi si byamanyi kale tukiveeko tugende nekyoyagala naye kyemanyi ku bintu ebitambula NUP yakoledde ensobi obutawangula Kalulu. NRM kiki yakoze okuwangula akantu oba waliwo TV ne radio ezajulisiza ebintu bino nezimalamu amaanyi abantu. NRM kiyakoze yazose netwala ebyapa ngebalaga abantu etakali bali babba ekyokubiri nekuba abantu ekyokusatu negaba ssente ate ona NRM muwege ekiki yakoze President Museveni yatuta ebyapa yamaze okutwala ebyapa n'abaga wano Faruku buli muntu yenna kasita afuna ettaka. President yakoze ekyo ekyokutwala ebyapa
kyate kimala kumaza abantu okulonda kubanga bafunye ettaka lyabwe ne bakuba ne ku kibuga bagambye nabbanja n'agabayo ne kuki wabanga yagabye ebintu bisatu tebikoleka nabbanja wabanga yagabye sente saalabye ng'agaba naye wabanga yagabye sente pulezidenti alala n'ebyapa nebakuba baba batalonda musajja wa NRM babadde babinyi bamulonze anti nze njogera ntegeera yawe sinakuwakanya nze njogera yakyolumye sooka omaliriza ono Faruk kyensinga okumanya nti abantu babadde babagenda kulonda ebitundu 9 ku 100 balonze 8 oba 7 ku 100 bataddewo okutiisatiisa abantu abamu abantu abo pulezidenti okola lw'okubawa ebyapa byabwe okubibasuuza bibawa nabawe ne ku 14 balonze NRM era ne balangirwa NRM naye enkomerero yabyo yentegeera yange zisuna kujjako yiyo kubanga nze siri ku social media naye ate mu byemmanyi nga gwe tobimanyi ekyokubiriza kyenyinza okusaba gavumenti kubanga pulezidenti ze bukyakisobola nze mbadde nsaba okulonda ekugwayo kuno okuliyo kati bawasadeko emitiyana bakyali bajja kubakuba era bamulangirire kale bajja kubakuba amaanyi bajja kubaebyo nekiteekeddwa okukolebwa pulezidenti Museveni ekyo okulagira ajjewo okulonda kuno abantu babe n'emirembe gyabwe singa yesinga n'ababaka mu paliyamenti abalina okwogera kakawendowooza mutya twogera ebintu bitono nga byamugaso omukulu agenze n'agamba nti NRM yawangudde nga baleese ebyapa babireese era nga mawe yabisanyukidde nga bituuse ekyo kituufu naye ngenda babuulira ebyapa we babireeta babijje kwana anti nantaba abuguulanye n'abasajja abo bakalwanga ku ttaka ly'Ekayunga ebyapa n'abakobo bikwata 10 bwe yatuuse wali etunyonyedde nti yabijje kwana kitegeeza bulijjo bo bennyini be babba ettaka lyaki ly'abantu we baleese ebyapa babamulisizaako omumalisa muyina omukisa tuleesa ebyapa 10 tebabibawadde mbulirayo yafunye bamuyitaani oli munnamawulire ani yabiraze ebyapa ebyo n'abakooba okiwulira muyina omukisa tuleesa ebyapa 10 Kayunga ngenda babuulira nze nabagiraze interest eri mu Kayunga Sabasajja kabaka wone kumanya wa Buganda n'amanyi gayina yoyo gubaga nugende Kayunga ne baganda esisa yaki era ye bayita kimeze era nakati akola ki fafe kaserugo abantu ne bamulonda fafe kaserugo musajja yali omulema ng'alina mu kanzu ulira bamusanga nga yetukidde ku muti omuwanvu ng'aleeta naye nga yalinyidde mu kanzu nga ne wasita waliwo mugogo yazaakutte nti olwaleero nakwedde eno lyabadde extra power ateekeba mu Kayunga gwolina okulaba nti n'omukera ne muwa nakwedde asobola okuba nga ku accident olw'ensonga fefe kaserugo baba yagoba ku ekyo ate wuliriza yabadde extra power lyafudde mu Kalulu kyembuuza ngalinga serubogo ngaali ku muti alengejja omanyi nupu yatukolamu obubi ekibi kye yatukola bannayuganda bwe yatukola obubi yaddira abantu abavaayo ndoza nga badde tebamanyi na byabufuzi bya Uganda bikola ki ne bayiika ebyobufuzi bya Uganda bimaze emyaka 15 nga bitambulira ku miggo oyo omusajja oyo David abadde abeera mu kibuga emmangi wa CPS awo we waafubutukanga kibooko ng'abasajja olulinnya wali todda nga abantu bakuba abantu emiggo nga naye oli obululu babukola ki babuwangula kati tesiza kudda ku bannayuganda ne mbamayira obudde nga njogera ku miggo wabula nina bagamba nti solution gye tulina okukola eriki bw'olaba nti oli akozesa emiggo oba akozesa kigwe genda mu bantu ate toyogera na Museveni
bannyonnyole biki byogenda okukolera ki mu kifo ky'okuva eno gwe walukagga ogende otambule butambuzi oyise omukono mu motoka weewube weetolola ekibuga kyonna oveeyo bali kye bakoze bano kye bagamba nti kifu nange nzikiriza nti kifu naye bagamba wano nze ndi muganda simanyi wakupano wano waliwo muganda omulala bagamba akusuubiza akira akola ki akumma ate David Omwo ayogedde ku ttaka wuliriza David Omwo ayogedde ku ttaka nti omuntu wano e Buganda ng'omuntu ayagala ettaka lye oli asobola okubanga yali kujjako n'agamba olaba nennyongerayo sente nikole ki n'opimapimamu sente z'ogenda omwongera n'ettaka ki ekisinga togaa kankongera onziriza eki kakati bwebanga batunuddemu ng'akalulu kano kabasu nga yatunulidde akalulu n'atunulira n'ebyapa owulira n'agamba nze nkole ki era bw'ogenda luliro lyabaddaga nti nakwedde bamulonze kubanga abantu nakwedde yafunye obululu emitwalo yabadde 3 n'egigwamu yamusuzeeko obululu 4 kitegeeza era wali badde babba ate sibabbidde nakwedde waliwo abakoze nenkulaga obukodyo obwabaddemu obukodyo obwabaddemu bano baleese ekyapa ekyokubiri ne bagabayo akasente oyo kayogeddeko ekyokusatu n'abagamba nti mmwe omumpa waliyo oluguudo olugenda eyewala ennyo gamba nze omunsembereza ono yakwatagana naye nkole kino bino ebina ne bipiikinga ebigambo byani y'omusajja oli oba yabadde takalulu abalulu ensonga eri kalulu naye omuntu wonna n'ogamba ebyobugerere buli omu yabimanya bya myaka 10 abantu baba bakkiriza ne bawa omuntu babasabye akalulu nobakokonya ekyapa muganda we n'abakuba byayitidde mu kikondolo n'abakokonya nze mbadde nsaba tuleme bakokonya babayi bakokonyeza babayi bawadde nayo kiba kirungi naye nze mbadde nsaba President Museveni abantu abo nga wabasuubiza nemakubanga bwewasuubiza be busabala oluguudo mpaka leero wabula ebyapa bikole ki atayita ne musajjawo kalangwa ne banna abategomya Kayunga oyo balekewo abantu beyagalire mu nsi yaabwe abantu babaleke bakole ngenda kugamba bannange abanoonya obululu omanyi nze natunulidde kana akalulu era omuntu bagamba nze nyinza okukkiriza ki kye bagamba nti abantu balonze NRM olw'okuba ssente emiggo n'ebyapa omanyi lwaki anti nze nalabye ebintu byesirabangako mu tawuni y'e Kayunga nga omukyala yani nakwedde ng'asinze owa NRM obululu 3 mu kibuga mu tawuni asatu ababadde banakakwata nkuba balabo baziwe bati atawo mu kibuga tewabbika otegeera naddamu awala yamusinze ono yafunye 12 ono n'afuna 8 bekiri ono tuli mu kibuga era sijja kuwakanya muntu agamba nti abantu bano babadde 4,000 ne babawa n'ekibooko zaabwe ne babawa ekyapa kumakya bakedde balowooza Museveni nakulembera naye n'okubasuubiza nti omumpeereza ono ngenda kubayamba lwansonga nze kimanyi ku nuupu ngenda awangula omuntu bwejja wano Makindye olabira ku Masembe nti yabeeranga mu bitaano ng'amuddiridde namba 2 muganda Adamu Lwana alina 10 naye nagambye era nze nawe natuuse nenga nti bana olaba bakyali mutaano batabayingirira ebyalo mugenda kuwulira ekizibu 12 ngowa NRM alina 9 15 ngowa NRM alina 15 okitegeera nemmanya nti abantu bayinza okuba ebyapa badde bali bibiri mu bwetaavu nenze era nsembayo nga nva ku mulamwa guno ngamba President Museveni ne banno mumanye bannayuganda kye beetaaga abakaabya bannayuganda ku byapa mubamanyi omulamu bakwate bannayuganda muleme kulinda bululu abantu mugenda ssanga ku bululu nga beetemyetemye abantu nga bafudde akalulu kano okusinziira ku mikutu gy'amawulire gavumenti gyeyina okugeza nga NBS olowooza kabadde kategeke mukulangirya percentage eyo oba kabalibwa bubalwa NBS ligisonyiwa anti kye mwakoze nga tulaba programu y'essaawa enye gye bayita front line nga mu interviewing omuntu ali ku ground awe update kubiri mu Kalulu Ekayunga siri basonyiwa
bemwazze ne mulaga ebintu bya murede bimwagiza ate mu interview omuntu mulaga mwagala information atolode bwe mujina ekyo tuleme kukissa ku media kali Faruku tuli naye wano naye bakera kumetera batugamba bali ku panel omukole bwe ekikulu kya byonna wano mu Uganda kampuni ya muntu njatukize ekintu eki abantu NRM bagironda natidde wano mu Uganda wano mu Uganda NRM inaba ate Bubuno ono yamanyi nze byayagala Ekayunga bagironzeewa goma nyini ogambye nti nakwedde yadali mu bibiri wa NRM ali muki ani yadabye ekibbera nakyogaddeko nze kyengamba nze njogera ategeera yange NRM wano ekyalina abawagizi baayo bulungi nnyo bagironda n'omukulu Dr. Besiga yagamba naga okumanya NRM mugironda singa mwali temugironda singa ebulwa kyebba niye tandikira kufuna omulonze nyerwe ekisinzira okubba bano bagamba kiriisa maanyi NRM Faruku yava mu by'obuntu tebayita omanyi tekyali defilement wabula rape David mbade ngamba David mtuso okuga watu ukidde ogamba radio Simba erekerawo okulema kulifozinga ebirirayo babadde babala bululu ova mu box nga baga nti kano kani nakwedde kano ochagera majiga lekerawo lwaki anti obululu awo bwade bugena speed obwani babadde bugena obwana kwedde ngaina bungi nenga siba bungi obudde sabo buli bwenkwensa bwe nawulidde ulira kyenkugamba ulira kyenkugamba ulira kyenkugamba era wenze unawidde obululu obugamba nti ono afunye 10 mwami ono ayina 9 awo neŋŋamba kati kyenkugamba nti abantu NRM temugikwata sipidi eyina abawagizibayo bagironda tebannagaana naye bagamba media house eri ku reportinga yadde jabako ekigendererwa kiki ekigendererwa omani abadde reportinga mawulire gasimba agamwamulidde uliriza radio bazigaana okuripotinga ekyo ng'ekigendererwa kiriwo ekitiriwa nti buli lwe balipotinga nti gundi wano afunye buno waliwo abantu abatandikirawo essaawa eyo okukola efujjo n'okujaganya uliriza nze njogera ku kyemmanyi kakati ekyo bwe kiggwa omanyi wano waliwo ekintu kimu waliwo abantu abalowooza nti okuyita mu paaka ne bamubuuzaako ayina kukuba gavumenti n'ayogera n'ebitaliyo nti okuyita mu paaka naga bwana Faruku sooka jjejje bano lyotya yalowooza nti alina okuva ku mutwe gwe gwe birina okugamba tulina okutangaaza ensi nga tetugitangaaza ti nze mpagira Nuupu nze mpagira Museveni wabula nga twogera ng'abantu abali mu ggwanga lyaffe okutunulira ensi weekola ki bwetambula kyekinage nti emiggo gibadde wano si ku mulembe gwa Bobi Wine emyaka gyonna akalu ka Museveni kabadde mu mbooko ng'abantu babakuba ki mbooko era ekyonoonye ne bannakwedde okugwa be bantu abafaanana ng'oyo mufo kyokugamba tukoze tutya wadda dda ku Museveni ebibi byakoze tebitayagana kwogerako ekyekayunga yakikola emyaka 8 egiyise abantu babimanya essaawa eno twogera kati strategies zirina okukola tugambe tukoze tutya omusajja okubanga akalulu akaddako tebatuyisa bati nze kyembagamba uliriza ati kano bakatutte era ye yatandika Faruku nga balonze nga balonda akaluka emitiyana akazaake nti batuka ekiseera nga zaake bakulembedde abasinga obululu 10 mmeka nga ne bwoba mubbi asinga kampulire lwaki abamu bato bange abala bakulu bange bavudde ku nsonga lwaki akalulu bakabbye anti wuliriza Kamalu bali zaake wuliriza tulikabadde katya wuliriza zaake we bamulondera akalulu tuli kukabadde katya zaake we bamulondera fokasi y'okubba akalulu yali teyimiridde mpuliriza sagala kunkyaka wama fokasi y'okubba akalulu balondera zaake yali teyimiridde ku zaake fokasi yonna yali pulezidenti ayitawo atya kati pulezidenti fokasi yo yabadde ku muwonga ayitawo atya duli fokasi yonna kubabba obululu nga bano bazaake balina gapu ekola ki kati fokasi eri ku kati kwe tugenda olabira nga tugenze kutiyana organizingamba nti NRM bagironda NRM bagironda zonna zavuddeyo era nga bateeketeesa okubba
wayagambye obatutya focus ya mweyabadde wa government yonna avuddeyo ne sejinga wa Ekayunga ndi president Museveni byadda kubara yagambye ebigambo bino mutaronda NRM ebyo mubize wali kigenda mu maaso NRM bwesarawo kyekiba kyemutubulya bannanka babakalangwa bino Faruku saagala muntu agambe okulonda n'emitendera egisobola okulemesa omuntu wabamu situations emitendera egyo gyonna bagikubye ne bagiremesa n'obululu obwalondeddwa basanze batiikinze Electoral Commission bwe yagambye nti yasazizzaamu bwe yasazizzaamu Electoral Commission bwe yagambye nti yasazizzaamu obubokisi obwo bwe basanze batiikinze ku makya bonna bwalibalibwa yakubuza omukulu kati omwana oyo wa QX singa amutuma gy'oli nange ne batuma nze okusobola okuwuliriza aliwo lwaki mugamba pulezidenti abagamba nti mumpono mukyamu obukyamu bwe buliwo akalulu kano kafaanana n'akajjakobo akalulu kano tekabadde nanjawulo nakajjakobo anti nako bakamufuumuula abatuuze bakagula milioni ani yaziba wa era bayo kulonda omulamu nina ebintu bya sanga nyo kalebule jagala tiyana tukoze tutya okutereza kendityana ndoze yandi bade solution bwe babanga bakano kagenze temukyala kirimo kutereza gavumenti eno gavumenti bagamba bakapemu obululu bwonna obadde buddibwamu nenga tetwogera ku bawangudde yajeyo nyondo kubisa nsiri nga tetwogera ku bawangudde baliyo waliyo anti fokasi yawe nga teriiwo Kayunga nsegagambe abantu batadde fokasi Museveni era bwe yagenza awalala okuba kampeyini abatali Kayunga ana olunaku lwe bamwogenda Kayunga waki yagenza ayinza lwa Museveni yabadde ayagala genda Kayunga bagana kabaka genda Kayunga baba nga waliwo oba obubye bwabadde bwe tulabyeko tuteme empenda z'emitiyana oba bakabisizza maanyi nammwe muteme empenda ezitereza mitiyana walesa abantu bakuuma akalulu amagye ne gajja patronya nga zijjudde amagye ne bamukwata ne bakuteeka kabangali ne bakwata bulo ne bakoleza kibooko ne bateekawo bokisi nnya ez'obululu ensibe abantu badde bayiro bazirabye abantu bagatugenda kulonda ate ekibuuzo kiri ku mitwalo 2 omukulu sozo oyo Christmas agiteeseteeseti eyakati yogerako naye nga si bya kibuuzo mukama wange ow'ekitiibwa sozo tukwebaza ebintu byogasigala kubanga owa abantu emirimu kyekibuuzo nja kiwangula kubanga wagira muganda wange Faruku kubanga owa Faruku naffe bakukitufuna naye Christmas akati ogiteeseteese oti anzije mu ofiisi ekyebuuza oba naffe era wetuli wano nze mmaze nga muleka mupiikinga tugende kugwe maze kwogera tukunuunyeeko kubanga era nogenda mu ofiisi fena sekikola makulu niye nze nsobola okwesigira kale kati bafaana Faruku ajje mu ofiisi mukama wange Christmas etuze tuli bazadde kasooka abokyeyo abiri ag'ekibuuzo tugende mu maaso naye mbadde yalagamba mwami soka jangu ekibuuzo twagala nnyo wakituteerawo era kituyambye nnyo akati kaffe okubanga kasituka ekyo kirungi nnyo nerowooza ku kintu kya Christmas nnyo njagala tugende mu kibuuzo bana tuli ku mitwalo 2 ogenda mu kibuuzo ayagala olya ku sente zino olina mbeera tuli ku mitwalo 2 tukoze ekibuuzo kimu n'okuba emitwalo 2 nze ndi tayima tugende ndowooza nawe ojja mu kibuuzo
Tugende? Ekibuuzo kigamba. Akulye mabega buuza mu Luganda. Ekibuuzo kigamba nsi ki eyategeka Olympics za 1976 era mu kibuga ki? Kibuga Olympiakos ekya Greece. Azeri time keeper. 1976. Obo chwadire mu Luganda. Nsi ki era mu kibuga ki bwe bategekera Olympics? Kumulwenda kyenda mu mukaaga kyotegeera. Kumulwenda nsanvu mu mukaaga sorry. Ensi yategeka mu kibuga ki? We tuli awo. Mawa yaliwo. Saala kumala kibuuzo budde sikimanyi. All right. Wasozo Christmas. Ensi bagita Canada mu kibuga Montreal 1976 abe Canada era bakutobako oba Canada mbadde nkuwa emitwala 3 nkuwayo